olwaleero njagala okutwala omukisa guno obutasigala bweru waggulu abaana bange bonna mbasonyiye. Gwe munnange kankubuli abasumba abamu ba actors kyayogera ku katuuti si kyakola asobola okubanga alimba ng'ali mawulire kati ate asobola okukikola kubanga muwala Dorwin Bujingo Gift Kirabo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Buli omu yabifuna bulala. At that moment, my mom and I had been accused of attempting to steal church land. That was sad. You know, sirina mbala ya bubbi. Neither does my mother. So it was so sad, like bali bakuwayirizako ekintu ate ekibi. Njagala nnyo ekkanisa, like we have grown up in church. I cannot be one to take away something from the church. Omuto Isaac Bujingo tamanyi na bigenda mu maaso. Era nsaba Mukama ansaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira Isaac Bujingo every day without fail. Era nyina ne plan nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe. Newe emirembe mutima gwange simulinako access for the last 5 years. Naye yensonga lwaki lunaku muteeka mu mikono gya Mukama kubanga sinze Mukama. Mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga Mukama nga nsaba. In my nature, sivuma, so I don't think namuvuma. Whatever I said, it could have come out wrongly, but I'm sure it was right. So I am not sorry for what I said. Kale akusema official nkwaniriza ina josinzira okubanga ate otulaba wewe kubanga to subscribinga tukyali mu mwezi gwa March gwa kusa tukutambuza 2023 channel tugenda kubawumuza tugenda bakuba tubadde mu business eno since 2019 emwangula na awadi 2021 2020 myaka esatu naye nawe njagala kiggoke kibadde kirabe kiragayizaawo. Yes oyayinza okujja nakuteekayo mu YouTube naye nawe mpya wenkyagala. So 2023 mpuliranga wenjagala kituuke. So yongera kubanga subscribinga tulemedde down number subscribers bali mitwalo za bagenda 14 awo ne tulemedde nnyawo. So njagala tugendeko naffe mu abiri eyo. Ekitu kitambule ekyo twebaza abantu Simon okuweza 10 wano muganda wange si kyangu yale wano abawezezza abiri omanyi akati wano mu bulamu ekizibu kye kitakolwangako. Oba ntegeera buli kintu kibanga tekikolwangako kifuka kizibu. Era ndozaawo Uncle Eddie wa Freedom Moral Authority okukola byonna byakola mu industry eno nti Grammy yasooka okufuna nomination. Oba ntegeera BET yasooka ogikola ki ogireeta shows ezensi yonna ennene mawanga agenjawulo mu Uganda asooka okukola ki okutambula. Kati tukimwa Moral Authority tekikolwangako. Naye ate tekimwa Moral Authority kwogera bya kisibi. Yes, a version it's okay nze nayogera ku BBS nga ali Ivory Coast nenumba omukulu bamuyita Patrick anjogereko limu nga ndi ku BBS nemugamba yakulembera ba ambassador ba Uganda nanyonyola Dickens mu dakika 10 nga munyonyola nga product ya binegera nga bina bitufu nenga muyambe omwana oyo twasitegera wayise emyaka ngata yakyogera Museveni yamukubira esimu yamusindikira ennyonyi yamwayo yeke ayita ka sente yali pasi naye nga nze ayogedde gwegwasa okugenda kusemwayo eyo nengenda ne bangamba menyawo toyogera kwa nemaga sisola bimenyawo kati era nabimudamu bakita kusemwayo ngabado oyogera ko asikenzo oli Patrick tebagala kweraga kati nangamba kaye kati otandise okunteka mu bintu bya konze nedda mukwata omwana mumuzze umukomye wali stranded era yakitegeera ko nti bakoze batya nali sagala ko Edikenzo sente ne waliwo omuntu
omanyi singa ano mbantu omuntu okugamba naye mwana kaye weebale nawuli ebyakutuukako neki nga bwe nali awo nabeeranga ku TV Honorable Segirinya Mumute Honorable Segirinya Mumute ndowooza wiiki ng'emu mu kitundu ngenda okulaba ng'ey'amaanyi ezze nze Honorable Segirinya era Honorable Namuta nze nali mu Simba Namuta yankubira akasimu nze nali mu Simba radio Simba Segirinya najja yampulira kuli nanganze kwebaza kala olwe ebintu mbulamu omuntu kyakola nga si kya ssente n'ogamba yi mukama ediwo gwowaana nzira mmuulya kapeeka nga bagenze kumpaabira era sale yaseka yabagamba kati neŋŋamba omusajja tamanyi nti yalowooza byeyakaaba ng'ali Ivory Coast bye byamugjayo it took waliwo n'abala abakola nga sinze initiative y'abantu bangi womanyi akaaba mukola ki nabo bafala abo balaba abayimbi be Uganda basinga boolaba abo kyovula boogera ebitakwatagana nti n'ensi neetabawolereza Eddie Kenzo statement gyakoze nti ng'agamba nti ye wakabyo singa anti that is the balabira omuntu nti musiru byayogera Bible egamba kyoteeka mukama anti abayo Bible egamba kyoteeka mukama si kyekibi wabula kyokola kyofulumya Beyonce bajezi bwe balabira nti bategeera si kuyimba buyimbi nakuba na view Beyonce alina views ewa billion meka netagamba tasobola kuvuma bayimbi balala bapatoni timbasinga view kubanga ntegeera nnyo Beyonce bamulabanga azze kwogera ku lutalo lwa Ukraine na Russia namulabanga ayogera ku by'ettake nayogera ku by'abaana naye gwe abayimbi b'omu America baba n'abagezi bakaye wisdom ababaye mabega bwajja ku TV kikyayogera Uganda Dikenzo agende Puerto Rico agenda n'abameka ye kozi na mukazi gwasanzeyo gwakwanye yeyetera mu CD yeyegenda ku radio chovora yebagwa sanga abamutwali basobola kumufacilitatinga kumutwala na team ngenda kuwa emitwalo 10 kyoyogedde wowe solo satisfyinga bwe bakola Grammy nominee bakubuza accompaniment bameka bakusubira teri muyimbi asobola kujja ngatte eno gyolaba nga tuvudde mu kuwaana ogirabe eyo gikwateko engatte eyo ogiraba nkwatire engatte eno engatto yiino engatte eno omuzadde atulaba eyo yonna ogenda mwana we agenda kwambala engatte eno mwana ya gino gikwateko tosudiya because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe nenga tuyasende eri mu sente nga mmeka enamba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo maye abantu olumu batya sente naye nkakasa nti sonna sente zemunakkiriziganyako ku ngatte eno omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale jambalamu olabe Aunzu bina shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo nga muli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp nga bamunominatinze ng'aliwo ogu Kenzo yagenda ogu genda oyo bajjezi bien kugamba yubinde agenda yogenda ono muna Uganda ani ono yera atunyonya biki ono abere e UK yakyasenza okuba nominated mu bintu bingi lokwate mumanyi music gwakuba yekiwanuka country music fetogera naye world music nakugamba naye yeewuunya bana Uganda how they do things Eddie Kenzo bakunomine bakubuuza kuba aba bati basuubira nti ojja bwogo we babuuza aba Eddie Kenzo nzija bwomu that's enough no wandika nzija n'abaana bategeera goroza bacha aba Nigeria bafuse bakabi Wizkid yavuma yali ku beat mu backstage omusajja najja ati yategeera nti ono Wizkid namusindika kati watako kya musindika Wizkid namugamba man tusula kunsindika nze Wizkid bampisa ninda ku stage ekyavumya omusajja yaga I don't give a damn I know Wizkid
Wizkid yavuma n'avuma ne gundi yonna ya beat n'abagamba bwati nali mu bubi nga temupitano mwe mwampise your beat can't make me genda ayo Wizkid ebisayi byakubye beat Joanne Dickens bajijja nawo ya choices zimanye aneda point yange weri kaje point yange omanyi katono nyo I appreciate what Dickens has achieved. I am happy for him. Bana baliwo generation ino bayine ekintu kimu mukakanya nnyo wax zaabwe in comparison ne wax zaabali abaso kankubuuze ye ekintu kimu waliwo omuyimbi wano omita Ragadi Wenarembuli omwakimanyi gwe batakubanga bucupa tebamuvuma nagamba Chameleone lwaki olowooza omukyala tebamuvuma tiwe yawagira mu 7 ate teyaleeta busirwe mukulembera yasigala mukakkamu eri abantu lwaki bakuba big eye tiwagira mu 7 toyogera bya kisiru nadi nyumya ne bebe kuno mga bebe ne munyonyora ebivulu bye byenda bye neyewuunya nzi ali muganda wange yandeta music twatukomye wano owa Bob Wine ne omanya abana ba Uptown nga bebe tugula ne ticket oziguli abantu nga tetuli wano ogende kiwatule naye fabamu okwagala Bob Wine byayogera because omuyimbi music ekasi yakola actually kankubulire kino abayimbi be Uganda banyuma kuwuliriza music waabwe si kunyuma kati kenzo abantu bamugana lwa kubanga wenaale mubatu ayinza batakkiriziganya na Bobby Wine oba bagana lwa kubanga byakoze kitu banja abatakkiriziganya na Bobby Wine kankuweyo omu Wyke Benda bwamutaaka kazito najjayo post zonna zaliye kubine Bobby Wine Facebook page obuli ayamuvuma nedda Ainga Wyke Benda etugumi tebamuvuma why bategeera nti mwana bala kamutaddeko ki pressure teri yamuvuma bamuvuma kubanga gwe katika nkubulire mmanyi omusajja gwotegeera Juliana Kanyomozi tamala googera alinga sekandi yavudde n'akola post n'agamba kyabwewussa omuyimbi okulowooza ti ekimukola what makes him a good artist is likes and views. Era kyovola bamwe bwe bajja wano okukima abayimbi bamwe abo beogambye abawangudde beat bwe batwala okwogera oziba amatu oswala nze mulabeko omusajja nga BB Africa mu interviewinga nga you can even laugh nga wamala okwogera talina impact genda oyiba Banabo nga boogera Banabo waba ayogera ku BBC ate bamuleta na ku Africa agamba what I'm doing namulabako ku Trevor nga amuyise ku Saturday bitya naga what I'm doing there are elders who came before me n'aboogera yogeranga bananga manyi mwogo ono kuti nayogeranga bana ngoma kyakola asitula abewaabwe Wizkid yakola show mu O2 mu arena n'aleeta Chris Brown n'aleeta kaba Nigeria aba batano ono omwala abadde wano mu covid gwayita Tami atunda bwati ye Taira yali wano gwe bakwirako Bebe Kuru ng'agenze mu embassy z'aba Nigeria bamusibira wano ngewaabwe upcoming ye Thames ngewaabwe upcoming ayina oluyimba lumu n'omuvubuka kati ayina Grammy we yagiwangudde buli mu artist Nigeria lwaki eyamutwala ku show y'omu America was Davido omwala mulungi kwanga obulungi max a lot nadamu market ya America mulungi ayimba ninga talina nyimba Davido nampushinga wawangudde bona bawangudde omu Nigeria kyakola bayise Banabo ne bayitaani owokubiri owokusatu ne bayita Thames owokusatu Banabo naga tujja n'owokusatu balese upcoming nani simumanyi NBA vaku Super Bowl yeno American football kate NBA game okuyita omuyimbi bana bagaga batudde wali ba movie star mwayisefe mutumaine tubadde yo mupya Banabo yagamba I'm not coming I'm coming with one nomubuza why yasooka okuyimba testing sound omusajja okumanya amanyira Banabo yabagambye onasooka kuyimba testing sound yengene process of testing sound bamumanya amutunze era omuvubuka Thames ne Banabo bagenza okumala nga Hudson no muwala bamuyita batya yazanya gundi movie baji Baby Boy ne Snoop Dogg omukazi yali nga zababuuza noyo mvuka upcoming nga bonna ba movie stars naye nga atunzo Banabo jangu ku Eddie Kenzo batusirwa lya konti Puerto Rico kati labayo
Tupac ye greatest rapper tawangulanga award ne Jessica Sola muvuma jeza imukabati naso kagamba I want to appreciate the people came before us Tupac the greatest tekimujjako kuba Jezi geno eba Luther Vandross ne omuntu nakwata ka award abeka mocha temina chemunga kamocha gwoliko edikenzo obori wakabi bana benare mbaku oluyimba 0 nawe obayo featuring munana mutaga 5 bebego Bobi Wine govuma nakuba oluyimba olu genda ekirwakola mu America olwa COVID go olabe Bobi Wine yes ojimba Bobi Wine jagenze ko sofa by the way osoro kuyimba twogera ku music industry kati sawa zino tugenda chusa no muleta mu nina katono anti abayo lwaki omusajja abadde mu business kati tofayo anti musambu wayimba nako difference Juliana yabana emyaka 8 nga tayimba boyajja buli omu yarwana bulwanyi nga n'abaana baffe nagenda n'akalaka. Don't you think Ugandans are being unfair to Kenzo? Labayo natakola njawulo Bobi Wine n'agenda ku festival ya reggae nkulaga abantu abakola impact yayimbe that eyo festival ya reggae bera every 2 years oba kati oba kifura 1 year no every year ye the best reggae festival musiyo n'abazungu bava gye bali nina katono nnyo okuwa okuyimba wo wesuna nako Bobi Wine nga bamwedda kikazali 13 teyagenda na Nubian League muwana mbu yamutegerera Bobi Wine n'agenda gendo na performance ye Buji Banton lwe bamuta ekisawo kyona kyakola bwest tebakola nti lwa Bobi Wine batunulira gayi abakuba dakika 13 n'asiteka wali eyali akoze record eyo Lucky Dube yajja mu 91 n'agiyimbirako ne bagamba gayi nti ono gayi addeyo ku stage nene sena bamwita dina kwenda kono ndara tumalize kwesi maliza bwe nti Lucky Dube asoka ati wangula Grammy tiyabera ko nomini na ye a platform wa mezi matalinga bajja ne bakola record Lucky Dube kwe festival Bobi Wine we yayimbira bwe yakuba bagamba no musajja akoze ki Bobi Wine we yayimbirawo ne babuji batu ne bakola batya bavuna baba bakwadde standing ovation ngabe bekuru yavana mu Uganda agena ayimba ku birthday ya Mandela nayimbisa abantu kakati namaliriza nga afukamidde ayogera kakati ekitetu yebaza ku platform nayogera amanya gejja ayanjula bayagenda nabo actually ne bebe ate yayisinga edi omanyi lwaki yagenda ne was it Kukuli nagenda ne yani mu abantu bavuma bebe kuru nti wampisambi olaba wabono kyayogera ku festival gye bakwadde ya Mandela ye yagenda n'abantu n'abalala babiri yes ate kubanga festival wogiraba bakuwadda kiika ye n'akulaga ate mu makkati wadde asobola kuba oluyimba teyaluyimba okay very perfect na ye n'akulaga mu makkati neyafukamira neyeyanjula n'ensi gyavaamu kitegeeza bebe asinga kyaliwo yagenda ye all about nabagambye mmwe kambabuulire abantu abamu basero kubanga bali awo ngo obunyonyi bulinga obwabasunsula dubone batatugambe batwala mwegendereze yegwe walaze ejjengo akukyalekanga teko ne bana abasiru walabe ejjengo nalabyo n'omukyala eyavuddeyo n'agamba yawola ejjengo milioni 28 simanyi mmeka tekireka kituufu wuliriza musumba musajja wange soko olindeko jengo waliwo ebintu ebimu by'omulaba nze simanyi na jengo naye I want to appreciate engeri gyakwatamu ebintu kubanga omwana bamukubye bukyatata waafa oyo omukyala yazze n'agamba abanja jengo milioni 28 ne tulinda jengo teyeegaana sente buli omu sente zimubula teyeegaana tasasula bibiri kankubuli ekintu kolako kimu tosobola kwegaana tuyinza gaana kusasula olaba gavumenti ya Museveni gye babanja butakikanga yegira kiba kya woolabira nti omuntu musiru kwe kwegaana jengo bamugambye nti bamubanja sente ne tulinda ave yeegaana awoggane yavudde n'agamba nzimanyi kati kankuyigiriza ekintu bw'obanga obanja omuntu ogendanga mu kooti ekooti ejja kuyita oyo gw'obanja bamubuuze sente zonna ozimanyi agambe nzimanyi omulamuzi amugambe ozisasula ddi omulamuzi badde nsaba nazeewula nga ngenda zisasula mu mwaka gumu n'okusinza ku nfuna gye nfuna ne bendabira mbadde nsaba bampa emyaka egyo 5 kati omulamuzi asologa nkuwadde 2 oba 3 mu myaka egyo 3 wezikulema okusasula ne bakomyamu eyo kooti nsobola okwoleza n'ogamba omulamuzi nakusaba ompa emyaka emeka 5 wampa 3 ebbanja tebali waabiro okujja ng'oli alyegaanye kyeva bajja kamera ne balabisa jengo teyeegaanye
wabula kye nategedde mukyalo oyo avudde mawulire kubanga omukyala teyagambye nti Jengo alyegaana agamba Jengo tannasasula so singa omukyala agambye Jengo yegaana sente zange nazimwa kyandwadde kibi agamba tannasasula kane tulinda Jengo nagamba nange nyinamu obuzibu bwa sente nange wisdom mwensolo bufuna ne Museveni nani now ekiriwo kye nalabye okusinza ku mukazi oyo yaze n'akaaba obuziga bwe tayagala sente kankubuulire gwe oba otunulidde Jengo mbavubuka n'abasumba bali wano ne mbavubuka bano boolaba wano oyo muvubuka anyirira alabika bulungi muto anyirira alina sex eyes ezirinakyo akola ati nga tabyekaka mwana muto alina watandika ekyokubiri alina erinnya bannange osobola okuba nesente erinnya nerikulema Jengo alina erinnya osegedde kati oyo Jengo kyeyakola kibi kitya alabika omukyalo ne beyagalako oyo mukyala Jengo yena ekyekyamazi bakigafulumako yali birthday kati Kamira oyo naliisa Pastor Jengo era banatandika gatambuza abanyaka moninkiniwe love emutta Jengo ina kitegeera bwoba waliwo omukyala n'atuuka okuwa ezo sente n'atuuka okuliisa kanyamugongo kasatalabika bubi oyo mukazi namutunulite andi olaba Pastor Jengo yagala nnyo bera bakayanja anti ekizibu buulira njiri eyo anti oyagala buulira njiri y'abakayanja tebulika ng'oli mwavu Jengo kyakola ayagala kwefuula mu Jengo kyakola ensobi awo ebiseera taata waafiira Kayanja najja yandibadde asaba Kayanja soko ntwaleko mu America yaloba kati namanya nti nina visa ya America kati kubanga abasumba bonna abasinga osolobo nabona wano ne customer tandiko kuba pass ng'ogenda wofuluma ogenda okulanga Katonda akuvuna funding otegedde bonna boolaba batali mbyafuzi bwenu bona kasirivu baani abasajja bagagga bali wano kati Jengo ya loba kyeyandi kubanga Kayanja yajja nambuuza what do you want I to help you era Kayanja natugamba Jengo yasomera mu Bible school yesimenya Miracle Center fena twali tubimanyi no yagamba bati Kayanja tono omwana yali mukkiriza wange asabira wa Kayanja ze nali sikimanyi ne twewuunya ne tuga wamalo eruzungu awe yansabidde pastor nsaba nfiridwa tata wange soko nzikiriza ontwaleko mu America mpumule kubanga Kayanja okukolera recommendation ku American Embassy bagikuwa bujingo gwolaba yali serwadda ba mu visa serwadda na ku bisimu yes Jengo nkusaba ekintu eki Jengo omukazi yenna waakuwanga sente ng'azikuwadde mutima guli kola ekintu eki ekisooka wajjanga okuwa sente ng'omulaba akweteze mulageeyo nti olinayo omukazi tomusuubiza bufumbo toyogera bino omanyi ndi singo gwe weka gonjaga mugambe nange nnoze biri bino tugenda bikola naye kyagadde okimanye ti nayo omukazi kati ono omukazi azze mawulire kati ola abaana bamanyi abaana balina emigongo Jengo alina omugongo tegumanyi va ku bino byogamba nti ngaya kundi mwanyi uli omugongo Jengo newatagaya mwanyi Jengo alinga agaya amagumba anti Jengo kinyonyo abantu kati omukyalo oyo kyeyakoze singa yali amanyi nti Jengo alina omukazi teyandize mawulire okimanyi nti nno omukyalo yajja mawulire nalabye ng'akaaba envidia stadde eno love yemutta Jengo kubira Kamira toyomba omugayi Kamira oliddawa omugayi Kamira jangu Kamira wajja dira ebimuli bijiweyiwe wantu bonna Kamira ojja kula Kamira ngagamba bebi anti nze ekyabaddewo nga tokyankwatako bebi Baby nze nabadde sigenda kuddayo wakayizi baby bambi todda Jengo sikka nawo n'ekyo kyetaaga bakuli kale oli kusema official tripad babanaffe abalozimeo beddings batunda bya mu kisenge abasanga awe Kasubi kuchikira mu kikoni awojjo basanga kimba kita Princess Complex wojjo kubanga atobasanga atawo nga tuvuddewo tulina banafa ba brand shoppers basangibwa kansanga ngayingira mu tripart mazima mall ja kupanga tinawo basangawo abatunda ngoye z'abaana okuva ku nnako mpaka ku myaka 12 balina engatte z'abaana abadda ku masomero engatte z'ekya tugenda mu Easter osobola okugamba nti abaana bankamba gulireyo engoye ez'okukozesa mu nnako enkulu
mwe bakadama bali mu biyumba omwana mugulireyo olugoye olunaalabikira bulungi mu bifaananyi bagambe nti maama yagenda bweru kukola brand shoppers babirina kale awo nga tuvuddewo hajjawo na Ssekyondo mulombi wa Dduwa agamba nti ate munoonyeeko 223 obanga 222 tewamutegeera nga weetaaga omuntu w'okwogerako naye naye munoonyeeko ajja kubanga ate akuyambako embeerere nga ate etere namba ye WhatsApp koba omunoonyezaako ajja kubanga ate omufuna kale Arapex adhesive cement asphalt tiles gena mu hardware zona mu ggwanga oberenga ate omwefunira adhesive kirungo kitukozesa okusiba tiles kati ebirungo bingi katale naye ekirungo kya adhesive wa Arapex kyanjawulo kale kaye tugenda kukola topic endala emu tumalirize omusumba Bujingo yavuddeyo n'asonyiwa abaana be bawala be kino kizze oluvannyuma lwa muwala we okugraduatinga yavayo n'akola twakola interview ku channel kweri naye nga ne muwala alaga nti she's now okay emabegako baakugula na nnyo naddala ku nsonga ezaali zigambibwa nti omukyala musumba by then that steady Bujingo ne muwala we bali bagala ku ttaka lya kkanisa omuwala yavayo n'ayogera bingi nnyo ani yagala ku ttaka lya kkanisa musumba yavaayo n'agamba family ye Bujingo yavaayo n'agamba family ye yali yagala ku ttaka naye nga muwala we ne Teddy bali basigina tole ku ttaka eryo saazo no simanyi anti ttaka lya anti kati muna engeri gyadda mu government ettaka lyali lya family ye kanisa teberanko ya bali gulanga bagamba lya kanisa wali mu kusayininga ani nanyini ne bakola n'ebyapa ye omwana n'omukyala era kino kitegeeza nti kubanga oli we baagula yasooka ndagano n'otuuka ne bakola ebyapa n'efuluma manyagameka singa mwalimuko katugamba ono ani Charles Senkubuge n'omuntu omulala w'ekkanisa twandigambye eri anti yali agamba nti twakola ettaka ngalimu abantu bameka basatu oba ntegeera munzikirize muteeke emikono ku kiwandiiko tuwongereko abantu omulala omu baba basibalina kuba eve baba kankunyonyole story tewagigoberera ya okwongeramu kikkirizibwa na kyangu bw'ogamba nti kino ekyapa kirimu abantu basatu n'ogamba nyongeremu owookuna ye process ekyasinze bwangu naye nga ofunye bali bakukkiriza baliko ekyaliwo kubajjamu okubajjamu kirowoozo babasola batya bajjamu nti wemba mbaddeko basatu ne mwongerako owookuna kigeze ennamba esooka okubeera even oba ontegeera nti Bujingo asobola okwongerako abalala bameka babiri mukwano kankutaasi nze nagoberera ebintu ebyo ofuna story enfu bwe batuuka Bujingo aleeta teeke ayita mukyala we nga olwa ebyokwagala makula bigenze nga otakyaleka ssente zakulya according to Teddy n'omwana we kati nga bintu byabuvuyo ajja mu office amuwe empapula nti njagala osayininge wano nga bagaana muwala we gundi Teddy ng'agamba wano osayiningewo nti ogenda kusayiningawo ne muwala we ko Teddy ng'addayo agakandeete muwala wange bwaleeta muwala we ng'amuga taata empapula zengendo sayiningako mbadde nsaba nsooke nzitwale nzisome nzize nkole ki Bujingo ng'avuma mu muwala we bitya ng'amuga tofaayo kale mpaamu eddakiika 10 sooke nsome bulungi ng'amuga ojja sayininga ebyokusoma bikola ezo those on record ng'omuwala kubanga twagala tukube muwala kuki ng'omuwala agamba nga nalusu agamba ng'agamba muwala we muwala tukole bwe tuti zino ndagaano za kukyusa bwannannyini kwongeramu si kukyusa kwongera nze gwoliko nyina ebyapa nyina ekyakabaka n'ettaka lya kabaka nyina mayiro gundi nakani bitya nyina ne Kampala kakati ntegera kyenjogera tekyali kwongeramu esitola agireeta luvannyuma bano baali bavaamu wochu transfer forms zitegeeza bwe kiti you are transferring ownership from you to someone else baali bamuwadde transfer kati n'abakuba teeke nga omuwala yabuuza tewali buzibu naye lidda mmannya ki nga wano gwe liddamu tebamuwandiiseewo baali tebajjuzaawo gwe tofaayo omwana n'agamba sisobola kusayininga lwa bintu bibiri one endagaano muzinyimye wano mujjuzeewo tube nezikopi kweridda just juza nti House of Prayer Ministries naye era kiddayo omuwala n'aleeta kubanga yali mugezi si kusoma omanyi bangi abantu basomye naye nga basigadde basiru n'agamba bwe mumala okujjuzaawo gye lidda olutata amugaye nti ya kkanisa kati omuwala n'aba mugezi ng'amanyi obuyayi bwa tata we n'amugamba
Bomalo gamba ngonizo House of Prayer Ministries. Then you ndetere gundi ani 9 House of Prayer Ministries. Omwana labo abikalubya. Teddy naluso agamba akwata pen agamba muwala wange nze kansayininge mbadde nsaba yali ayagala omusajja gwa abasajja abo tebamanyi nina YouTube gwe nalabye nga waliwo amuzimbidde ennyumba nazinaga ojja dduwulira lwakuba munaye yeetenda obulogo YouTube wazimbidde ennyumba tunene kakati nze ensi eyo nagirimu era naaba abantu abamu batukubira kandi nadde ndi awo mukwano gwa eyo mu nsi eyo nga kakubira ne mugamba ani gw'ogambye omanyi kye nazemu okubuuza ku kyapa ekyo oyo kwali ono munnange akomawo embaga gisubira awo bitya ne mugaka musabire waliwo eyo katuveeyo muliruwulira beba abantu bakomya ku gundi anti wesiba nnyo ku bintu mbadde nziramu ku kino nti waliyo abakazi abaagala kati okimanyi nti nno waliwo omwami gwasolo zimbira ennyumba n'avaayo n'akujerega mwe temukola kwesayimo okoze myaka emeka oba gwe tuzimba n'oluzimba lumuzo bbiri n'akujerega abasiru mumulaba abantu kubanga lyokoledde ozimba lyakabimaka lumuze bbiri mulaba abantu kugaba mmotoka nkadde nga bali muzimpya kumbe n'empya tewali wadde 10 kakati kyevula abantu be Uganda abagagga ne bana abagaba mwattobe gwosobola kubanga kokola koofisaawo naye ng'oli munaye bamuwa buwi kitali kikyamu kijja kufuuka ekikyamu lindako kijja kufuuka ekikyamu nga ffe abakola n'emikono atujerega kati nkijja ku kiri nga abakazi baagala yamwagala nnyo Teddy yayagala omusajja n'atuuka ku level egamba ti katukole bwe tuti bakanya mu office n'abaaliwo weebali n'asayininga namuga sebo oyagala wowe walawo ensayininga kati omwana we ng'atudde bwati omwana oyo yayogera ebigambo yagamba maama oli bbaawo nze ndi mwana muto tu olwo bujinga avumye mbu awo according ku bo byogera oli mu EAC nedda benyini babyogera biri ku record ku radio ne ku TV gye bagenda kakati omwana agamba nzo signing musoke mujuzeewo erinnya weri bali ya church muleete mu URSB mundage bani bannayini church gye mugamba House of Prayer taata we yekyanga omwana atambula we bayawukana kubanga church z'abalokole kati kankubule waliwo obukulembeze obutwala church z'abalokole naye omulokole tomwesiganga asobola okuva wano n'agenda mu URSB najjuzaayo nze nagamba ndi mulokole najjuzaayo nti Healing Fire Ministry ne muzimbako gorofa URSB n'akeera n'agenda mu URSB n'akyusa ekigambo kogamba Healing Fire ino okujuzamu director ne bani n'akyusa obwannanyini nga gwoli eno mu kyaki omanyi nange kanisa yaffe n'agikyusa n'okeera nga waliwo makola go baleese nga yenanyini that's how easy they are so ate kizibu okugenda okuddira omuzikiti n'oguyita ogugwo obwekkanisa kuba giri wansi wa Supreme Council oba giri wansi wa Kibuga olabe wa Serwadda Dr. Serwadda ajja bwati n'agamba eyo radio si ya church church ye y'abantu era n'akulaga baani buli omu abimanyi olabe Victoria radio ya Serwadda agamba radio nedda naye church n'ettaka lya church ly'abantu gali manyagane church limanyagane abantu nga 10 abali awo abakadde omanyi oli omusajja wa Moreland po abo bonna abo nedda si Grievous Musi bamuyita po ba Uncle Po Grievous Musi yaddawo Grievous Musi wa Prayer Palace kati ate yo Prayer Palace kati kankugamba abantu abalokole ola Prayer Palace weri ttaka lyali lyaba Grievous Musi ekika balabye ekkubo wantu tujja kuteekawo church ate nga y'abantu kati obuweereza baba balokoka ku ttaka nga lyammwe lyakika oli n'ateekako church ate n'aleeta abakadde ne basayininga nga church siye abasajja baba balokoka ebibuuzo ebiriwo lindako Grievous Musi yalo ayambala spects wamono Morris Bukenya ebibuuzo ebiriwo ekisooka ani yasanyo waliwo kiwabuuzizza taata yasonyiye ani asaanidde okusonyiya naturally omuzadde tasobya naye ekintu ky'omuzadde tasobya kirimu omuntu bw'asobya bamukonda eminga okitegeera nti bw'osobya you supposed to be condemned naye position y'omuzadde n'ekitiibwa kye tasobola kukonda emingibwa
and when you're not condemned kitegeeza tozizza muki musango kati ekigambo ky'omuzadde tasobwa bwe kikola ki tekitegeeza nti tasobya kaka nkubuulira ekintu kimu abazadde abamu ab'omulembe guno basobya emirundi mutwalo oyo omuwala njagala mwebaza oyo owatedde bukya taata we ebbanga lye yabavuma n'avuma ne maama we omwana yagana okuvaayo mu mawulire okwanika taata yayogerako ko wali maawa nga batandika ne yeebuulirira nakkaka because eyo family ya Bujingo Kayanja bajingiramu luvannyuma okuyamba omuwala ne maama we mu ngeri y'osoma era omuwala oyo ye Doreen yabiki teyaddamu jjukira wali teyaddamu kwogera ku taata we n'avuma maama omwaka mulamba n'avuma abaana gwe kankubuli ovumanko omwana omulenzi neraba omuwala oyo omuvuma ne musajja n'amukyawa yavuma omuwala n'amuteeka wali teyaddamu Katili West katubuuza ani abadde alina okusonyiwa munne yabadde alina kuba Doreen Bujingo si alina Doreen by virtue of being a child omwana I know kwegomba netatirabayo ono agamba nti nsonyiye family yange kuki gwe wabavuma ne Teddy Naruswa wamuvuma n'otulaga nti yali akulukuta ebikulukutu n'avayo ne yeetonda ani Teddy ne George one yavayo Teddy nga yeetonda Bujingo akyenkunyonnyola kati Teddy takuvumangako abajja okuyamba ku muwalawo Kayanja n'obaanika naye nga bakuyambira mwanawo omwana wo kati amaze degree teyagenze jiwa I mean masters kyova olaba omuwala oyo we yatambudde yagenze wa mukyala Kayanja n'amukubisa ebifaananyi n'akwata n'engule n'agimwambaza do you know why gwe tomanyi kye bayita kusasula masters eyo simanyi mpulira Bungereza correspondent sente nyingi ne masters eri optional mama wange bayampa degree masters nsobola gyenoonyeza etera kubeera ya muntu anti abayo tetera kuba kubazadde ono tuli ku muwala ate katugamba omwana w'omugagga mutuuse naye situ tekikwata tata tekimukakatako nnyo kyonna kyoyogera kyekyo kyenjagala okwebaza Bujingo kwe kutegeera ensobi ye wadde yagikoze yeekaza n'agamba mbasonyi yandigaye neetonda okikaba yetondera family ene Naruswa ka video kati awaako obuntu kaali kakomyewo naye era yakikola mu malala kubanga pressure ebiina by'abakyala wano talina gy'asobola kujja nnyo kubotola kubanga osobola okuba ku Museveni ne Muhoozi naye ng'oli limited wogenda mu kampuni okusaba obulango bakwetolooza nnyo bagamba oli muvumi w'abakazi wakola kati nga yalina kikola olw'okutambuza business ze n'okugezaako okukyusa image however newankubadde yakikola mu malala njagala kumwebaza yakikola kuba bangi batagala kweto ekyo yakikola mwebaza ati munange kati yakikola mwebaza tulinze however njagala okwebaza ku lwa family ya Musumba Robert Kayanja ku lw'omwana oyo mukyala Robert Kayanja gwe bayita Jessica Kayanja gwe kankubuulire gwe osobola kubanga wakulya mu bwavu katwala omwana ololezi osobola kuba second yonna yali atambula talina byakulya ku ssomero kaganga ne wasanga bibonoobonyo tasobola kwetuga oyo Doreen yali asobola okwetuga engeri kitaabwe gye yabavuma nene wajjawo family ya Robert Kayanja kubanga zonna zaasirika teri musumba yanyega kuyamba mukazi oyo anti yabali bajja bavuma watyayo omwala singa anywa obutwa Kayanja ne mukyala we n'avaayo ne barisikinga erinnya lyabwe era we yavaayo Bujingo n'abambalira n'abavuma n'abasesebbula na okumanya Bujingo muzibu yavuma mukyala wa Kayanja nti n'olaba omukazi omukulu nga yeeyerusa simanyamba naye nga yeeyerusa Pastor Jessica weeyerusa kati mbubuuza nze yeeyerusa Linda katono nnyo omanye omukyala we family gyava bagagga bava mu family ya se genda olabe family yaabwe ye muddugavu ati amateeka oyo omukazi kati lwakubanga abantu batyo byogera gova ku TV yakanja waliwo omuntu wa Buganda yali alina omuwasa it was a miracle Kayanja omuwasa era oyo omukyala n'alondawo Kayanja era nze abantu abalokukera ddala oyo omukyala kubanga by that time Kayanja nga mwavu bali bagagga ate nga tasabira mu kyasi za Kayanja kyopula babagattira Namirembe lwaki si mu kanisa z'abalokole
femine ngundiivu ne yali ayagala omuwasa waali kiri ava mu Bwakabaka bwa Buganda waali kati nze mmanyi ebintu nagamba abanzaala bambejja ate si bano abali ku bulubungo jjajja wange gende Kasubi Kawaala wonna Kasubi opposite ani ayina ekyapa awo Kawaala bameka gundi gwe tondaba nti nno bangobeyo gyotegedde eri Buganda tuli mu musaayi nze saava njogera na muntu oba mpulira bibyo kati ono wa katale k'omubuulo yavayo n'agamba Jessica Bujingo n'aga sisobola kubanga Bayibuli gyenzikiriza eno ngisoma buli dakiika yagamba yenna yeegomba ekirabo ky'obusumba alina kuba na mukyalo ogwo anti era muyina bamita makula okuva wa Susan Makula yegwe okimanyi nti no tebadivorcinganga na Teddy era n'omusango gwa bigami gukyali gunnasalibwa anti kati yali mugezi yagutwala mu kooti y'entebe nze nayiga kooti y'entebe olunaku lwe twawaabira Irene Namubiru ng'omuyimbi wange Little Boss gwe bwira wenze nabeerako executive producer w'abayimbi bangi si manager nga tuteekamu ssente bwe tugenda entebe okuwaabira Irene Namubiru ne Kasami nategeera ebiseera we nategeerera nti ekkooti z'awano waliwo z'otogendamu ey'entebe Buganda Road n'endala bbiri ndisikugamba kasaba kutwalayo omukulu yayimanga eri n'akuba essimu fe abaagenda owaabira kubanga baali bagenda Ntebe Little Boss ne bamukwata Catherine ne bamukwata ne bagenda Luzira nga batutte oluyimba basigaddewo ate bazina mu kooti twatwala n'emyaka siri ku settlement n'ekolebwa bali twabireeta mawulire nagala nja kufa ne bano yakolebwa kati omusango ogwo bagutwala Ntebe omulamuzi bane Museveni kyatukoledde ku kutta system omulamuzi ng'etteeka limugamba ligamba liti bw'obeeranga mu oyina empeta tokkirizibwa kwanjula ku kyala kola kikolwa kyonna bw'okikola oba ozizza musango gwaki bigame omanye ebbanga lye bakusiba oba mu myaka omulamuzi ow'ekisaaku weegyo kyava Musumba we yawona okumusiba yavayo najja ne yeeyaka ne yeebaka n'atendereza Katonda yamuwonye asi Katonda tamuwonya nkokomera tebakulimbanga bannoogu be baatabula wali ekooti the take is clear video weziri yali akyadde etteeka bannoogu nze kati kankule mu abalowooza nti ekooti zikola kino kankyogere kuba ne Museveni Dick production bangamba yazaala oyo omwana atambula ne full figure Dick yali wano Benoni nga waali Peace Mutuuzo Museveni atudde nga baleesa abo abasajja abo abaagulanga music tubaleese mu State House tuli lwakitula kati ne balonda yoyo ne Benoni bajje mu meeting bakiikirye bali be babanja nendaba omusajja oyo yayimirira bw'ati n'agamba bo baali baze diru zaabwe nga bazze Museveni abayambi ku mabanja simanyi ne music obanga Sara ayagala mugula bitya kati Museveni aga no we are going to see how to help you bitya kati omusajja oyo yali tayogedde kuba of course meeting yagenda 90% yali mu Luzungu of course nga ani atayogedde Dick nzijja nno nga tanayogera 90% yali mu Luzungu 5% mu Lunyankole esigaddemu bitegedde Dick n'awanika omukono nga tumaliriza n'agamba yo kisense nya kyenjaga okusoma okwogerako n'ava ku ntebe n'ayimuka n'amugamba yo excellence amanya gange bayaga Dick Matovu nina company ya Dick Production wondabira wano enkya kooti y'Ennakawa enjogedde kusala waliwo omulamuzi bwati ne bwati agenda gusala bamanja sente bweziti kulwa music bitya kino nkyogera Katonda okuyinjako byennyina Museveni agamba yawuliriza n'amugamba nsaba kunya bano bonna bali betulese simanya wa bo baliko kale naye nze ne babuuza oba Benoni oba ne minister oli gwe yajja naye nti this guy ayita mu biki kati ne babinyonyola abanyonyodde bulungi mu Luzungu ne wayita kuba bamuleka n'ayogera Museveni n'ayita omuwala n'amugamba ne babuuza ono ogambye mulamuzi ki bw'ati n'amugamba you just call the principal judge just to say owa principal judge kitegeeza yabakulembera abalamuzi bonna omukazi n'agenda nakupa essimu nga tusirikidde omukazi najja namwe yo excellence
umemwambia kuacha hiyo ghasia tia naga diki it's okay you are going to be free naga your excellence tegeza checho tia ekoti no togenda yonja awogeza kutegeza chao chengezako kutegeza oli tajja ne yala mutaka mbuiba yawangula omusangwa bigam entebe nabuzabuza abasiru abali wali mu church masiru abantu banyo bayita abasiru kaye mulimu abagezi mulimu n'abagezi bonna kale bagezi babona bagala katonda tofaayo nti kakati gwe kyotomanyi omanyi nti abantu bali mu church balokola okusinga abasumba kituufu bangi abantu bolaba mu church balokole nnyo kubanga omitima gyabwe giba gijjidde katonda kaye katono nnyo kampuzike toddamu okyogera wano naddala ng'omuntu noobu n'agamba neebaza katonda aba azannya katemba anti yali azannya katemba essimu zikuba ne bamugamba ebyo biveeko bireke yali simu mpadde example ya Dick ne mutabani we no tetukolagana yagamba full figure nti muvuma ne mugajja video twali tuze kwata na banampijja ne mugamba je video actually ne ntambula ne mugamba mumwagala kamera jangu otuule wa second ko twava nsidanga mukunyo ne mga full figure aba abana abakulya ebigeri aba bakola kye babakulyako ku sente balime kubu akwa video nga nkuvuma byagamba nampijja aliwo oba nani Dana yaliwo gundi na bisale napija ne Dana bali bakolayo kachumbani bajira baje yalavu tu yali ko Dana Florence tajikola nkondoza ali ndo oli afana Florence yani Dana ne Keza Keza kalungi hadi bafanana mamu bane nampijjoba Keza kalungi nali ntambula Keza naga kaye twazize kukwata ko mawano bo bali baganye ko mawo nga tumalirize ensonga soto damoli okubuzabuze kale yawo nga tusaji kale nga ensonga nga tugivaako saga let's not be just negative tusigale ku nsonga y'omusumba nga yagirambise ekisooka musumba mwebaza yavuddeyo nakkiriza ensobi however nenebaza ne Doreen ne mukyala wa ne maama we Teddy Naluswa bwe bahandolinga nga kitaabwe abaweebuula ekyo kitekeni ekyokubiri kino kirekawa makula ebintu bino byatandika 2018 omuntu waba muyaye nga yafuna weeyogoma byatandika 2018 that is 2019 2022 emyaka egiri open giri myaka ngemeka ena katonda tannaba wa mwana omusajja agezaako okudda eri abaana olidde ka video keyakoze bujingo omanyi abasajja ffenna tuwunga musateseke nalaba omwana abantu abambali bamanyi nti Makula alina omwana omukulu of course nze Makula namumanyira ku impact kwera yakolayoko nga yasooka kujja yakola nkwalufa nga Martin Serwadda nga nze manyi boyfriend we hena bitegera nga yamuyigiriza ebyo byagulu nali ndowooza kati nabitegera batabusenga Uncle Martin yakubamu yali girlfriend we nga nze kyemanyi nga kyendowooza off recording byabaawula Anthony we yajja ate boss najja nga ate Martin oyino sigalawo Martin bamugoba ngaalinga katonda wali anti Martin bujingo yali yetaaga nnyo Martin otandika obuweereza omanyi lwaki mugezi nnyo Martin yali mugezi Martin amanyi media ekyokubiri ng'ate bujingo yeetaaga okulaga Serwadda nti Serwadda ye mukyamu olaba n'omwana we muyina kati mu kanisa z'abalokole nga Serwadda tasobola kwogera bamugamba omusajja gwe wamukosa omwana w'omukulu omulenzi azze ku saidi ye bujingo nayogera ekintu kyenneewuunya yagamba Serwadda tiyabba ettaka ly'abamulekwa ng'ettaka eryo lyolaba n'ebiwandiiko bane waliwo obujulizi era nze neebaza Katonda nti abasajja bano mbategeddeko for long time ettaka eryo Serwadda oyo omusajja lyagala nti yabba omusajja Serwadda gwe yalimugulako na $80s nga Serwadda tanatandika ne gye bayita orphanage ne libeera eyo Serwadda bamugoba yali apangisa emyaka gyonna mu flat omuvubuka ajja bwati nga taata wafudde kubanga omanye ebyabalokole yasasulanga nga olusi zibula n'amuwa ne bamubanja emyezi 3 kati 9 flat afa
Serwadda agenda okuziika enkeera ng'akoma mu office omwana eyasika ng'ajja taata oyo akafa ng'ajja amugamba ng'atula bw'ati mu ntebe yalinze dda omenye byava busumba osetuka katebe setuka kakati omuvubuka ng'ayingira kati obusungu kyeka bwamukwata kumuseetula jjukira yafuuse landlord ng'ajja atula mu ntebe waliwo omanyi buno obumeeza bwa girasi nga bwakajja ng'omuvubuka akola bw'ati ngaddira ebigere n'engatto ng'abiboneka ku mmeeza ya Timberland z'akajja iyo omusumba ng'amugasebo ebino by'obadde okola kitange mb'osasula emyezi 3 bakubanja biweddewo nze landlord wonzije muntuuze bwe muti nannyonnyodde dda omuwala wano muntuuzizza nze kugamba byakyuse 1 kubanja emyezi bwegiti nva nagyo 1 2 bw'oba ogenda kusasula ebyo badde osasula flat yaffe giveemu kati po bana endyose nenjogera ku musajja po 9 Moreland po omukadde w'ekkanisa ajja oyo omusajja n'omugagga atutta abantu mu America na eri essomero lya abasinga ba orphans omuyi ba doctor bayi lyagwa waliwo ka driving school lyagwa kati nyina eriva mbozi ya lulala kati oyo po ajja bwati bwagulawo yalaba omuvubuka atadde ebigere ku mmeeza ya musumba yakanga n'amukwata ebigere n'abikanya namugamba kwa musajja gwe eno ofisi ya mukama ogikola otya bwotyo kategedde nti muzeeyi po balokola ennyo nti tosobola kudira bigere bye n'obitala ku mmeeza ya musumba wabikanyuge ono omuvubuka namuga ate gwe gwani kati po amubuuza gwe gwani namugamba nze landlord w'ono tojja kuŋŋaana kuteekaano bitebe nga mubanja emyezi gyange Serwadda asirisa ali bw'ati tanyega po n'amugamba jangu nkuwe ssente z'omubanja afuluma n'omuvubuka Pasa Serwadda agamba teyamanya ssente po ze yawa muvubuka naye kansoli nti yaddamu kulaba muntu mulala neyeggalirawo n'agamba mukama sigenda kuddamu kusumba okuggyako ng'ompadde amagezi engeri gye bazimbamu nnyumba bayita mukazi wa Dr. Serwadda yali asigadde wakana bamuga musumba yegalidde munda oba aliko kikyamu wacce kibaddewo mukyala wajja akuba oluggi gulawo nga nagulawo namugabo badde kinamuga mukyala kiryoke ndyoke jasi banfuniye mazzi wano ndyoke ndi mukusaba kati mukyala wa Serwadda alowooza bawaala byemmirako oba Katonda ayogedde nga mukyala we avuye waka ng'atula abasigadde yabalaba Serwadda yagaanira mu office agamba bwali ekiro basaawa mmeka yasiba paka kiro mu office ng'agamba Katonda sigenda kuddamu kuba musumba njagala amagezi bazimba bate ennyumba emyaka gyonna apangisiza abaana babazalidde mu flat bamanyi flashing toilet agamba abaali mu kusaba najjukira ettaka lye yagula ng'ali yali erabira n'odderabira ng'eyo sayidi tebannakulaakulana n'agamba waafuna ekirowoozo ti ettaka lyennyina enkyankeera nankombi kuba bulooka bweyafuna ansa najjukira ettaka zinagulako ettaka we nansa nendyerabira kuba tabula abo be balinjukiza n'oddijjukiza nali ngenze gula muganda wange musirikale yakava Somali yakwanye buli kimu ye muwanvu akomeeri nenja sente ze ku akawunti kifuba ne mutwala nansana ne tugula nyumba ne bandaga project down najina jerabira muganda wange yanjukiza nti project oba tojagala jimpe nzanti natunda yeri ningine ne ngula tabule ne wajinjukiza kati okwerabira omugagga avunza kakati nje newunya ebintu ebimu nange ebiyitibwa bye bayita abantu wano okuba abagagga simanyi lwaki ffe twabiyitamu nga tetumanyi nti ebikola omugagga oli mukula ogira nnyo naye njagala waliye anyway okakasize ku kati nina katono nnyo bujingo yakeera n'avuma Serwadda nga ye yabba ettaka ly'abamulekwa okitangaziza laba katono nnyo Serwadda ennyumba egyolaba yakabi temanyi neyo gyazimbye yasooka genda n'azimbawo zaali rumuzi yakuba n'abakuba buloka abaamulanga azikuba ab'ekkanisa bagenda bamukubirako n'azimbawo boys court bwasooka n'asengula famire gyazaalidde abaana mu flat obaleeta we yabaleeta omanyi abaana kye bagamba abaana bamugamba dadi waliwo akamu akaasaba kagende mu pit latrine wagenda bwati omuwala yakomawo awoggana nti bandaze toilet ekinya ngenda gwamu abaana ne bagamba muzeeyi we esooka ove mu buloka z'okuba jangu wano tetusobola kubeera wano timugenda kubeera wano omukyala sijja mumogala linnya naye nga bamuyita anti bino ebya anti by'ekkanisa n'ababooleza baana mmwe amaka g'oli mugende mugalinyire nti mbeera nawe nedda temufaayo ffe twamukubidde ddadde essimu ajja meeting eba tennaakugwanga omukyala aleese emmotoka
omukyala n'apakira abaana baserwadda bonna kubanga munaye ye mukkiriza nga alina mukasente bonna emyaka ejaddako babeerawo oyo mukazi Bugingo avuma omusajja yamwola n'amugamba nti yabba ettaka ly'abamulekwa fe abamanyi history ne orphanage ejja luvannyuma nnyo kati awo tuvuddewo ensonga enkulu kino kirekawa Makula gye kimuleka waawa wife naye nga kano tannamuwa mwana gye kiraga Makula waawa atayagala kuddira abaana kankubuulire njagala abatulaba mugende mulaba firimu bagita damage ogirabako tonnalaba firimu mwabali awo genda musimyo wandikako nti damage firimu ya mwala ali mu Faransa ne musajja muzanyi wa firimu bamuyita Jeremy Iron Iron as IRON Jeremy Iron firimu ya damage mugenda kuyiga kankubuulire ekintu omukazi yayogera mu firimu eyo yali agamba omusajja alina mukazi we n'atandika okwenda kwona omuwala naye ng'omuwala oyo ate girlfriend wa mutabani we kati omusajja n'amugamba ngenda kudivorcinga mukazi wange bitya kati mubufunze omwana ono gwe yali ayendako kyava amugamba nkikkiriza ky'oyogera naye tozannyisanga abawala abali damaged kubanga basobola okukola ekintu kyonna to survive. Omusajja n'amubuuza abali damaged how balitya n'amugamba bw'olabanga omuwala ng'ayise mu bintu circumstances eziri unbearable omugendanga mpola Makula ebyoyogera mbutannazaala kimulekawa munetandede family ainako ne history nti yali bali bamugobyeko mu makanisa agasukka mwaga kale kankubuli okugoba mukasi abalokole bibe bintu bibiri one nga wetegeze eri omusumba tungo obye sente akabbu naga gwoganye okukyuka katugobe amakanisa wegali gebali bamugobyemu nga bagoba sister so gebali gwegali nemwe bali mengawo bawa nga bamugoba ne history jali omwale yali akozeko nze yanjukiza ali Rwagadde oyo mukazi yantolanga mukasi no Rwagadde yakolanga mu case Rwagadde munange oyo Rwagadde yanne wunyisa abera mukasi no basana mu kumutwalo gwa dola oyo ye yamunjijukiza omwale yali gotomanchi bayita kola mukasi ne babala kiringa kojanga Franka Shumba twali yali agamba mbu abana baffe ba missing period ya missing flight owe did we know timuwala wasula mu bitebe bya bala sometimes omwala asula mu bitebe bya bala kitegeeza n'abakuumi ate osuzo onywedde ogudde eri basobola n'okukola ki nga tutegedde kati omwala yali awerezaako mu bala Simon nayini bala wakulaba katugambe ng'omugagga amukutteko bw'ati mu kabina n'omukono n'amukwata mu kagistring n'amala yesika bw'ati bagoba bagamba yagatugobera bakasitoma nedda kasino kulu y'omulaba gwe gwasoka n'okulaba kulubya asobola mukuba emitwalo gya $5 oyo kulubya oyo yali asibe kuba meya bwa Kampala kati kulubya atudde jukira izo kasino banayini baaza abayindi baba waggulu erina ne bannayuganda balaba kamera buli kimu kati katugeze mpacha akulabirako katugeze kulubya naye sabwati akwate kagistring nga yagadde jukira vibe ne wasika nga asobola kuleta emitwalo 5 bakugoba ate jukira bana abawala sente baba wantono kubanga bakimanya abagagga baba tipinga siduru bali wali kati omwali yali ayise mbulamu obwo bonna bwatuuka ku musajja kubatadde mu chupa nazimba ennyumba naleka ne mukazi we nali abatalina ekyabana toyina kyomugamba Makula tayina yabiyita mudde omutima gwakaluba bana baana be Kampala abo abaana abakola mu mabala ezo kasino bedelivaringa shia yabita mudda bamukwabula ddanga omugamba mbu Dolini yagize mwami wone yetonda kimukole kiti anobe musajja agenda kuddira abaana baddira abaana ayinza okuddira omukazi nga cupa yalagawa yamuteeka mu cupa nga yongere cupa ey'okubiri gwe oyo musajja Bugingo byakola olwababiri nnomo nga n'otuuka ovuma omwana wo n'otuuka okuwaana ono mukyala wange banemulaba kuba kati gwabadde agamba nti ekkooti teziri mu Bugigoli ongambye nti yeegaana omukolo gwe yakola ne kooti ne tamwanjulanga mukyala we Bugingo yayanjula oli nga mukyala we kitegeeza eri wali akabadi mu kooti simple kati labayo abakazi abali damaged Simon tebakumalangamu n'olabanga omuwala nga mulungi muzibu nga byayiseemu circumstances ziri unbearable
si buli omu ayita mu mbeera naye omuwala njagala otunulya abawala abayiseeko mu bizibu bwakwata bwati Saimu n'ekiba kikwetaagisa kuddira kuteeka mu cupa 10 n'akomawo n'asinza akikola tuwe firimu nyingi eza Nigeria nga pastor asinza mizimu and it happens nga mamulowooza ziba firimu nedda gyebiri gwe toberango Nigeria gwe omanyi kiri Nigeria so omaliriza ogamba nti Makula talina buzibu talina naimo yatunulira kati kankubulire bibi ne byolabira musajja gwateeka mu cupa ng'abaana bo bozaala bali eri tebalina kyakulya ne batulaga omwana wa Makula ng'ogamba bannanga ono mwana wange bitya kosa nti waba yawasa maama we bamwana ate nga gwe yennyini obadde ono we contradicting ogambye tawasanga Makula kakati gundi naye olaba tayamuwasa nga byeyogera byamulabisa kakati era teweesiganga omusumba byayogedde katuuti genda olabe byakola kakali kitegeeza tulina kugoberera byadda singa tuddamu okulaba nga Bujinga akutte muwala we n'amutwalako Zanzibar nga batudde banyumya he's talking now era ne Zanzibar solo mutwalayo ng'era ali mu show anti kati kwasate kubya bifaananyi kwolu ne bijja after myezi 2-3 ne bino wagendayo n'akubira YouTube babe b'omanyi n'atandika obbajira nedda kakati ye n'atandika sebo buno tujja Buzinga buleke wano ye n'atandika okugamba nti munkuba ebifaananyi muteekeyo nga bakyali Zanzibar wano ku BBS nga mulaga ebifaananyi bye ono aba ali mu mawulire lwakubanga muwala we mugezi yakitegeera taata we akola nnyo amawulire reunion process tugikole tutya ndaba nno kyakoze tyoggyeko reunion process ene ekwatibwa etya mu dakiika 2 ekwatibwa etya anti nze singa mba Bujingo naye nga nzize mu senses zange because sigwabyogedde byayogedde sigwabyogedde anti kati abayo gwe munnange kankubuli abasumba abamu ba actors kyayogera ku katuuti sikyakola asobola okubanga alimba mawulire kati ate asobola okukikola kubanga muwala reunion process singa kiba kiri kwala badde nandisabye Bujingo akole ekintu ekizeeko nandisabye Bujingo Bujingo akole ekintu eki kimu kyokka akwate omwana we abaana be bonna yabeetonde wali tuko tulaga kale Doreen ateka ekifaananyi ye nga tataddeeyo because bali baana be ekyo abaakola kale sina banga osuka wano olunaku olwaleero mwere kubanga ati ku mukutu mubaddeko until next time mbeere bulungi mweraba